okuziyiza Setaani. N'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululibwa mu ggulu. Naye n'akyuka n'alaba abayigirizwa be, n'anenya Peetero ng'agamba nti, "Dda ennyuma wange, Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu." N'abayitira wamu abayigirizwa be 12 n'abawa amaanyi n'obuyinza ku baddayimooni bonna n'okuwonya endwadde. Awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti, "Mukama waffe, ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. Laba, mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo, nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. So temuwanga bbanga Setaani. Eky'enkomerero, mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge, mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Mwe muli ba Katonda, abaana abato, era mwabawangula, kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Mutamiirukukenga, mutunulenga, omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma, ng'anoonya gw'anaalya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi ng'ebibonoobono ebyo bituukirira eri baganda bammwe abali mu nsi. Akola ekibi wa Setaani, kubanga okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani.